butereevu tuyingidde palamenti eya Uganda era nga eno twasimba okulanga biba buguma otogikwatako 2017 naye tebiddangamu kubeera nga biba buguma naye oba oli awo okusinziira ku bigenda mu maaso nsuubira okuba nti singa baleeta dibeeti ey'okubeera nti nno palamenti enota pulezidenti eŋŋumi yaliddamu okubeera nti onnange ekolera mu palamenti naye omulama gwa leero era mu ntuula ezimu ku za palamenti ezibaddewo mu nnaku zitukubye emabegako awo deputy speaker Tayebwa ono yavuddeyo n'awakanya ba MP ku biboogera ku ebyo ebyayogeddwa Muhoozi. Ba MP bano mulimu Barnabas Tinkasimire yagambye nti Muhoozi ne bwe yeesimbawo ne UPDF kennyini nga yeeronda tasobola kuwangula oba poliisi UPDF nga bebalonda bokka mbu tasobola kuwangula. Kakati ekyo yakyogedde okusinziira ku statements za Muhoozi nti teri civilian aligenda kufuga ku Uganda okuleka nga wamajuba wa poliisi. Kati bino byawulikisenga ebigambo ebiwawaza amatu era nga abantu beebuuza nti serving officer ayinza atya okwogera ebigambo bye bityo ebiraga nti yenyigira mu byobufuzi ebyayawulayawula mu bantu. Kati olwo nga babireese mu kufula ya palamenti bibookya Tayebwa n'abachallenge nga n'abagamba muleete obukakafu obwenkomeredde ku ebyo bye mugamba nti Muhoozi yabyogedde naye okuleka mpozi kwegamba okunabo okutuzanyira ku bwongo mujjukire mu biseera bya Zaake ng'eyiye statement baagiraba mangu ne batuuka n'okubeera nga bamukubako akalumu gwe bakuba commissioner mujjukira bulungi nnyo naye kati wano baagala obukakafu muleete obukakafu era nga speaker atukakasa nti bo tebabeera ku social media naye bolo baaliko okulaba ebya Zaake. Naye kale katugende n'ekyo jjukira nakugambye nti muganda wange gwe wenna oba oli mulwadde oba olina omulwadde totuula bagambye ettuufu liva wala naye wano ku Uganda atalagi nze kasitanda bw'omuntu muganda wange newankubadde nga ye ayinza obutayagala kubeera nga yeeyogerako naye kuno kutaasa bulamu obulamu tebuzzikawo kasaba ogenda buba bugenze. Kati gwe olina ebirwadde pressure, stroke, prostate, ekibumba, omutima, ebyenda byavunda, ebisimba ebyengeri yonna ensonga mu system z'abakyala gynecological problems oba gwe bwoba olina ekibumba nga kirwadde kyangu basobola okidigeneratinga bwoba olina omutima nga mulwadde ensigo nga ndwadde muganda wange endwadde nnyingi alusaazi alaje kugambye endwadde nnyingi gwe jangu wano ku Uganda atulaje enamba ngiteekawo awo wansi w'ekigambo Uganda atulaje awo emu esembyayo 15 endala esembyayo 73 nze muganda wange nkukonekitinge butereevu ewatali yadde n'okumpa yadde n'ekikumi kubanga munnange obulwadde buba bulwadde temukkiriza bantu kutukweka bujjanjabi oba bantu bamugaso ng'abo beekweka eyo kubanga babeera bafumbula ebyama muganda wange ate nga bakimanyi ti omusajja ayogera ku kansa ayogera ku bikiika kati gwe kansa bikya teriyo eddagala. Deputy Speaker owa Parliament Thomas Tayebwa bw'atyo agambye abatadde ku nninga bamemba ba Parliament abavuddeyo okubeera nga bagamba nti General Muhoozi abalemeddeko nti General Muhoozi Kainerugaba yakoze statements zewali badde oyitanga kasobeza controversial statements ku civilian leadership. Bw'atyo n'agamba nti muleete concrete evidence muleete wano bukakafu. Parliament asabye bukakafu oba yabisanguddeyo naye abaana bakuba screenshots mujjukira bwe yagamba nti nno
ekyakutuukako mwaluwa kisobola okuddamu nekikutuukako abaana nga bakakubye edda ggwe tobabuulira gwe ne bw'ojjayo bo babeera bakoze eki babifunye edda. Kakati deputy speaker okwogera bino ebimaze okubeera nga bimusobera kubanga ababaka nkugambye abamu ku abo Barnabas Tinkasimire era nga ono wa NRM be bamu ku abo abagamba nti General Muhoozi abalemeddeko ng'era tukimanyi bulungi nnyo nti mutabani wa General Museveni omufuzi w'eggwanga ate era nga senior military figure yavuddeyo n'atiisatiisa n'akola statements ezatiisatiisizza abantu abawansi fe ab'omumikwesese nti tuligenda kufuga ku Uganda. Nange kyannamye nnyo temuligenda kufuga ku Uganda mmwe aduula gyobeera bamuzaala musirikale gyobeera ayinza okubeera omusirikale okusinga Gaddafi, ayinza okubeera omusirikale okusinga Amin, ayinza okubeera omusirikale okusinga Saddam Hussein. Tasobola. Kakati munnange mulutwala Parliament olaba lirukutta omuliro tayebwa yavuddeyo n'agamba bannange binsobedde era ba MP abalemeddeko nga engambo mwezijja ku social media. Bannange mufeeyo n'obukakafu, temuleeta bya social media wano, muleeta obukakafu. Oti bata Muhoozi kenyini ne yennyonnyolako lwaki yayogedde ebintu ng'ebyo. Kakati bw'atyo n'akakasa n'agamba nti nti bonna abali mu Parliament nga naye mwali nga tayibwa deputy speaker nti babeera ku social media. Nti statement zino ezoogerebwa oba bino ebyayogeddwa Muhoozi gye byabadde deputy speaker tayibwa bw'atyo ng'agamba nti twagala obukakafu ku ebyo bye mwogerako, obukakafu obuluma Muhoozi tubwagala, nti mubireete muleete obukakafu obwo ku fulo ya Parliament. Kakati olwo munnange official scrutiny ekolebwe mbuba bitunuulire mu bulambulukufu. Era ng'agamba nti okulumiza omuntu nga tewaliiwo verifiable evidence kisobola okuleetawo obunkenke buteetaagisa mu Parliament. Bw'atyo n'ateeka ba MP ku nninga nti okulumiriza kwabwe bakwesigamye ku mazima agaddala okusinga munnange eŋŋambo okuwulira obuwulizi. Naye jjukira nti ne Zaake obukakafu bwe baali balina bwali bwa ku mutimbagano. Awo temwerabira kuba bwe tulaga kati batuweza okubagamba kirabika handula yabiteekayo ye ate ne baba si handula muganda bange abasajja baamalayo. Kasajja ne Museveni yajjayo obuyinza bwa court martial okubeera nti ndo kati yina okuvunaana abo bonna abakola reckless statements n'agamba tuwabula bawabule kati munenkakasa tibannange akuba owaakuba awumbirira. Kakati bannange bannayuganda bonna okussa n'ababaka mu Parliament bonna ebyayogedde Muhoozi byabawawaza amatu. Era nga munnange nti baagala okutegeerera ddala Muhoozi kikyayagaza Uganda, ebigendererwa bye mu byobufuzi wano Uganda kiki kyayagaza Uganda ddala, kiki ekigendererwa kye? Kuba yabagamba nti ye ayagala bwa pulezidenti kuba kyekirabo kyagenda okuwa maama we, naye nze ne mbagamba nti ekyo kirimu obusungu obw'amaanyi, twagala okumanya maama we ki era lwaki bukyekirabo. Kati omusajja ajja obamalirako obusungu muganda wange, ajja obamalirako obusungu olawuza ku maama we miggo. Katulinde obukakafu nti obuli ku mukutu gwa X ogwa Muhoozi banaabutwala nti ddala bubwe oba
wajja kubeerawo excuse nti okakasiza ku kintu omukutu ogwo gwe muhoozi. Bayinza okubuuza okakasiza ku ki nti ye muhoozi wabaddeyo naye zaake obujulizi bwo bwaliwo era baakakasa.